buli ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa Ntenvu oyinza okuyita ogw'e12 oba mu Lungereza gw'oyita Desemba, abakkiriza mu Kristo bakuza amazaalibwa ga Yesu Kristo omwana wa Katonda. Olunaku luno buli omu alujaguza bubwe, naye ekitayinza kuwakanyizibwa kwe kuba nti enkuza y'olunaku luno ey'edda eyawukanamukko n'ey'omulembe guno. Desemba 24 lwe nazaalibwa, banzaalira waka, tebanzaalira mu ddwaliro, tebanzaalira waka, banzaalira waka. Lunaku lwali lwa Sande lwe banzaala, era nga nkyali muto erinnya bampitanga lya Sande. Mwami Kasajja Charles w'emyaka 61 tuze w'eka Mwokya asiigidde ekifaananyi ku ssekkulu bwe yali mu budde obwo. Olunaku enkulu zaakuzibwanga okuva ng'ennaku z'omwezi 23 baazikuzanga nnyo, era lunaku lwabanga n'ekigenda ng'ennaku za 23 lwabanga lwakutta mbizi mu kyalo wonna, era abaatala enyumirizanga bwe baabeeranga Abasiraamu bokka. Kati ng'ebivumbe litandika ku lwakumeka nga 23 nga 23 abantu baategekanga mu kyalo gye twabeeranga, bazadde baffe nga tebaagulanga kireemu, era edda nga abasajja tebabawanangako kugula nnyama awaka, era ng'ennyama ya Kulisimasi eteekwa okubeerawo oba oyagala ekitaliwo olwaleero. Abamu basondanga ente, bafuna abantu nga 10 ne basonda ente nga batema buteni, oluusi nga n'ekiro tebapima, bapima mu bipimo ekitereke. Nebanga olunaku nga 24 lwabanga lwakutta nte, era lwe basse ente ngengera Kulisimasi nga waka tujja kulya byenda, tujja kulya bibumba, tujja kulya biwoowolo nga byetulya enkeera ki ekala lunaku lukulu. Okusaba ku lunaku lwa Ssekukkulu kwalinga okukwata ku buli muntu, anti nga buli omu lwajjayo olugoberero olupya oba olwozi obulungi okusobola okutendereza Omukama. Ekiseera tetwayambalanga nangatto ng'oyinza okufuna omukyala ne bakugulira ku ngato ya Kulisimasi. Ng'etteeka ng'omukyala ateekwa okufuna gomesi yaki, kyabanga mu tteeka nti omukyala ateekwa okufuna gomesi yaki y'olunaku olukulu. Era baaga nti omukyala nnyabo ti gomesi baagiguze, baagiguze omukyala yeeteeka olwaleero ekitali olwaleero omukazi oba omugulira ekiteeteeyi oba sikaati kyekitambula nakyo, naye dda baagulanga ku gomesi. Enkeera nga Kulisimasi olwaleero amaka gonna ku kyalo kyonna okuwera ssaawa 7 lyabanga vumbe basse. Ku kyalo gye twabeeranga nga enkeera Kulisimasi 24 balina kyebakubanga kasadde babanga basajja abaasalanga baleekana nga bagamba kasadde, ekitegeeza bwe bakubidde kasadde bagenda kutta ki, bagenda kuttirawo ente. Edda tebyaliwo nti balina bukya buli muntu yakkiriza bamukutta ente, ennaku zino botta ente mu maka go bakuvunaana, naye edda ng'oliwo ddembe okutta ente eyo. Wadde buli maka baabanga bafumbye ebijjulo eby'enjawulo, yali nkola ey'okugabana ebyokulya n'abantu naddala balirwana. Mwana wattu no mu mirembe egyo nga tolya mu maka go wokka. Buli maka babanga bakoze eki, bafumbye. Ekitegeeza bw'otegendereza oyinza okwesanga emmere eyiwo tokoze eki, togiridde, kubanga wootandikidde wamulirwana bakugambirawo yingira omala okukola ki, okulya. Okwawukanako n'ebiro bino edda kumpi buli muntu mbo nga Ssekukkulu agirira mu kyalo n'abantu be. Mwami Kasajja agamba nti bo abaakulira mu byalo nga beesunga nnyo bannakibuga abaalabikanga okuba nga balina eddaala kwe bali boli batannatuukako. Gamba mutuufu w'ekibuga yajjanga wa kibuga nga ate nga alina abeewaanira kumanyi gundi abeera Kampala. Omuntu yavudde e Kampala yabanga wa bbeeyi, yabanga wa bbeeyi. Era olutuuka awaka ne bamwaniriza aze aweesa ebbaaga, baziyitaga Jintex aweesa ebbaaga, omuwala kutaaka bbaaga aweesa. Kati olutuuka awaka nemugamba gundi yaze yavudde e Kampala, mwenga abaana be ng'ate abo batuwa ku ssente ng'ayinza okuwaayo 200, ayinza okuwaayo 10. 10 kyakuwadde ku Mande kijja kukola omulimu munene nnyo. Oyinza n'okitereka mpaka lwotandika okusoma nga tokiridde. Ogenda okitereka. Yenjawulo y'Abannakampala batusinganga okwambala. Oluusi yava enkamusi nga nalese ne leediyo. Oluusi wakati mulina leediyo, aze ne leediyo ate ajja gizzaayo sebo leediyo teyagibalekera. Ajja ne leediyo yange kati nga leediyo ajja kuddayo nayo. Naye yavudde wa Kampala. Ebiseera by'eggandaalo byamalibwangako waka awamu n'okulambula banywanyi nga gy'emizannyo gigendwamu ku lwa 26.
nga 26 lwe abantu lebatamiiranga bamuzeere bagenda okuba nga batamidde naye olwokuba nti wabangawo ekyokulya nga babeeraga bakuze n'omwenge nga tebakola ki nga tebawulira mwenge waka nga tebasobola kuwulira mwenge. Taata yamalanga nga beeyanza nga abawakamu naye taata webale kugula taata ne maama nga kati n'abantu ababazanga abazza waka tebeebazanga maama beebazanga ani taata webale otugabudde ssebo otukoze eki sebale kutugabula ekiraliwo ennaku zino beebaza mukyala yakoze eki naye edda ku mirembe gyaffe nga beebaza ki ssebo webale kugabula. Krisimansi yanyumanga nnyo mu biseera ebyedda sene yali kati olaba tuli mu kibuga Kampala edda nga omuzadde yetegeka abaana bonna nga teri mwana alira Krisimansi teri mwana yalira nga Sekukulu mu Kampala era nga mumanyi n'omwana eyabuula edda kusekulu mujja kukola ki kusekulu ajja kujja abeere muli naye Sekukulu era nga bategeka nga wetegeka abaana nabo baleeteranga bazadde engoye abaana bajja ku kyalo bagenda okulaba nga babayitanga bannakampala bagenda kujja ki naye olwaleero bannakampala ne bannakyalo tewali njawulo. Sekukulu kadde kagandaalo ak'okujjukira ku kuzaalibwa kwa Yesu Kristo abakkiriza gwe bagamba nti ye mununuzi w'ensi. Stephen Mayombwe Mugano na Alikula Record TV wano mu Kampala. Never